Eyaliko leader of opposition Mathias Mpuga Nsamba ate ebibesi birungi olunaku olwaleero. Bukyanga yeepanka, Bukyanga alowooza nti no Masaka yagitwala. Bukyanga atawa His Excellency the President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kitiibwa ajja kukimuwa lwampaka era buli kimu ng'amaze okukikola bannayuganda nga bamutegedde nti ono abadde embega wa Museveni era nga balya mu kimu ne Yoweri Kaguta Museveni ng'alowooza nti His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'okutuuka okumujja ku bwa leader of opposition n'amuwa obwa commissioner byonna zaali nkwewe naye obutayagala kuswaza kifaananyi kye n'okumuzzaamu omutima ogwo obwekubamu n'agamba lwaki banje ku bwa leader of opposition Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yasalawo amuddiza akafo k'obwa commissioner naye olw'enkweze n'okubanga muntu atakoleganika naye era ng'ono aliya bwa bene ebyama ku national platform ate ng'amala ebyama abitwala ewa Kyagulanyi ewa Yoweri Kaguta Museveni era ng'ono y'omu ku abo abakuguta ekiro mu State House naye nga one time ffe tumanyi nti nno Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ajja bagwamu era ajja basanguza. Bigambo bya bannayuganda bagamba nti ewava omuliro ewa buli omukka tewabula muliro naye ne Mathias Mpuga Nsamba bwe tugamba nti olube lwabika bikuse waliwo tugamba nti kabikuse munnange embeera bwetyo bweri naye nga tetulina nnyo bigambo bye tumugamba okuggyako okumusabira Katonda amutambuze bulungi era buli kimu kitereerera ddala bulungi. Ffe tukwagaliza olugendo olulungi ewa Yosete Bukabulwa awamu n'akabinjako kubanga eno tokyalina kyoddako tokyalina lugendo wabula enkwezo ze zikutuusizza wano wootuuse. Ne tukwagaliza birungi bwereera tukwebaza ebirungi by'obadde otukolera bwebanga weebiri byonna tubisiimye nnyo weebale nnyo kubeera wamu ku lw'Abannayuganda. Mukulembeze wenna nga wajjira ku kaadi ya NUP naye ng'oli mu nkola z'abano ba Bedi Bwanika oli waddembe ottawanika ng'obudde bukyali. Oli bwe tukwata ku abo abatali baffe ne tubooza bwe tuti ate bwe tunaakwata ku mmwe abajjira ku kaadi y'abantu abajjira ku maanyi g'abantu tugenda bakola tutya? Gwe wenna ng'oli eyo oli mukulembeze ng'owulira nti kati ogezze nnyo tokyasobola kugoberera ebyo NUP byeyogerako oli waddembe ottawanika. Ndabya Bedi Bwanika ng'ali ku leediyo y'obujjajja agezako kunafuya secretariat yaffe agezako kunafuya ekibiina ate si gwe mulundi ogusose nga akikoledde ddala ebbanga eriwereddeko ddala osegeera. Bedi Bwanika oli waddembe ottawanika obudde nga bukyali kubanga bwe tunakukwatako bwe tutya Bedi Bwanika nkulaba ogezako nnyo okutuyisaamu amaaso osegedde mbwe Masaka tebalonda kaadi Masaka Bedi Bwanika omaze ebbanga ki mu byobufuzi obadde nga mu byobufuzi bya Uganda nga tebakulonda wamala kufuna kaadi ya NUP ne bakuwa akalulu saawa eno oyagala kuzimba kintu kyo mu kintu kya NUP osegedde mumanyi mmwe tubamanyi osegedde tewali mukulembeze yenna gwe twagala kuyisaamu maaso before nga gwe tonatuyisaamu maaso. Kale gwe wenna ali eyo nga wajjira ku kaadi ya NUP naye ng'owulira obikooyi tawanika obudde nga bukyali tawanika osegedde. Ne management ya CBS FM mulekerawo okuleeta abantu abayisa mu kibiina kyaffe amaaso n'okukikkakkanya okitegeera. Management ya CBS FM mukomye okuleeta abantu abakkakkanya ekibiina kyaffe n'okukiyisaamu amaaso. Bedi Bwanika bino bye bigambo byayogedde ku CBS FM naye nga sinnabikuwa njagala kukujjukiza nti Happy Gadgets bali wali ku SP Plaza level 2 shop 26 genda ofune gadgets z'abaana bazzeemu okusoma omwana asomere ku gadget aleme kuzunga kudde eno n'eno. SP Plaza wali eri ku level 2 edduka shop 26 genda ofune ebintu by'abaana. Teriyo muntu asinze kuyisaamu NUP maaso nga Bedi Bwanika. Tulina ababaka abasalawo ne batulekulira ne batwabulira ne badda ku sayidi eri naye ku babaka bonna abasinze okutawanya NUP tewali mubaka tutawanyiza nga Bedi Bwanika. Kyokka nno ekisinga okwewuunyisa bakamuwa ekifo mubadde Beti Namboozi bakakimuwa kati yakirimu ekifo ekyo yakirimu naye bw'abanga Bedi Bwanika ye mwogezi wa Mathias Mpuga omusajja oyo assa akalulu ka munne bw'abeeranga ye mwogezi wa Mathias Mpuga Bedi Bwanika assa akalulu ka munne kambabuulire amwonoonedde buli kintu kyonna
amwononedde buli kintu kyonna Abedi Bwanika ekisooka talowooza ng'agenda okwogera. Ekyokubiri amanyi nti wa kitalo. Ekyokusatu amanyi nti Masaka yasinga okubeerayo ow'amaanyi. Abantu babadde ab'amaanyi mu bifo nga toyinza na kukikkiriza nti bayinza omukuba akalulu. Ewaffe waliwo omwami gwe bayita Sebuliba Mutumba Muddu awulira nga w'amaanyi nga teri muntu ayinza kikkiriza nti bayinza omukuba akalulu. Ne bamukuba akalulu si yeye yekka bakubya abantu akalulu. Ono omusajja agezako okunafuya kaadi kubanga naye takikakasa nti anaafuna kaadi. Kati atandikiddewo okukuba kaadi ya NUP. Era si yekka agenda okukuba kaadi kubanga akimanyi bulungi nnyo ayinza obutaddamu kufuna kaadi eyo. Kuneeyisaayi y'omu ku bannabyabufuzi gwe mmanyi atambula n'ekibiina kye mu kikapu. Yajja n'ekibiina kye naye ayisa mu banne amaaso. Alowooza nti Masaka wa kitalo. Oyo omusajja abadde Masaka ebbanga lyonna nga bamukuba akalulu buli we yeesimba mu buli kifo kye yeesimbamu nga bamukuba akalulu. Paka NUP bwe yamuwa kaadi era n'awangula. Niteriyo mubaka akyasinze tutawaanya nga Abedi Bwanika. Naye bannaye NUP y'omugite. NUP yakutte ekifo mu abadde Beti Namboozi n'ekiwa omusajja oyo. N'ekimuwa. Naye omusajja oyo avuluza NUP ku levuzi zonna. Yavulugako olumu Madamu Teacher ku live on TV nga bali ku TV ku mpewo n'amuvuluga n'amukola bw'ati. Abedi Bwanika alowooza nti wa kitalo. Abedi Bwanika yavuluga ku nsonga za Sseggirinya ne Ssewanyana ng'ayogera Ludichi ayogera bino ayogera biri. Teriyo mubaka asinze kutusumbuwa nga mubaka ono. Era ono omubaka tadizaavinga yadde okuddamu okufuna kaadi nga bw'ali mu kukuba kaadi ya NUP tadizaavinga kuddamu muwa kaadi. Ayina ekibiina kye waddembe okuddayo mu kibiina kye teri amugobayo. Kyagulanyi abayita abasajja abo n'abaga bannange mujje tubeeko kye tukola ku basibe baffe abaasibibwa mu lw'ebyobufuzi ne bagaana okujja. Mujje tubeeko kye tukola ku binnya ebijjudde enguudo ne bagaana okujja. Ku mulundi guno abantu abagenda okufuna kaadi balina okubeera nga bebo bennyini. Luli twalina obudde butono nnyo twetabikamu abantu bangi n'abayaaye n'abakyamu abanoonya ebifo nga Abedi Bwanika. Ku guno omulundi we have time. We have to take time tulonda abakulembeze abali ku mulamwa. Tuve ku bakulembeze abanafuya obunafuya ekibiina n'okuyisamu secretariat yaffe amaaso. Tetugenda kukkiriza muntu yenna kuddamu kutujolonga nga twamulonda ne tumuwa akalulu ne tumusindika agende mu parliament oba mu kifo kyonna. Ekisookerwako ddala kye tulina okusookerako kwe kuwa ekitiibwa abo abali ku secretariat ya NUP kubanga bo tebalina bifo mu gavumenti naye nabo mubayisaamu amaaso. Teriyo muntu asinze kutta kalulu ka Mpuuga ng'ono omusajja gwe bayita Abedi Bwanika. Banna yamuttidde buli kintu. Abedi Bwanika Mathias Mpuuga bw'oba olowooza nti Abedi Bwanika ali mu kukolera ground ali mu kusaanyaawo busaanya. Naye nga Abedi Bwanika ne mu kifo kye bakuwanika ng'obudde bukyali. Olaba tukwata kwabo abatali baffe ne tubooza bwe tuti ate bwe tunaakwata ku mmwe abajjira ku kaadi y'abantu abajjira ku maanyi g'abantu tugenda bakola tutya? Gwe wenna ng'oli eyo oli mukulembeze ng'owulira nti katogeze nnyo tokyasobola kugoberera ebyo NUP byeyogerako oli waddembe otawanika. Ndabya Abedi Bwanika ng'ali ku lediyo y'obujjajja agezako kunafuya secretariat yaffe agezako kunafuya ekibiina ate si gwe mulundi ogusose nga akikoledde ddala ebbanga eriwereddeko ddala. Osegeera Abedi Bwanika oli waddembe otawanika obudde nga bukyali kubanga bwe tunakukwatako bwe tutya Abedi Bwanika. Nkulaba ogezako nnyo okutuyisaamu amaaso. Osegedde mbwe Masaka tebalonda kaadi. Masaka Abedi Bwanika omaze ebbanga ki mu byobufuzi? Obadde nga mu byobufuzi bya Uganda nga tebakulonda. Wamala kufuna kaadi ya NUP ne bakuwa akalulu. Saawa eno oyagala kuzimba kintu kyo mu kintu kya NUP. Osegedde mumanyi mmwe tubamanyi. Osegedde tewali mukulembeze yenna gwe twagala kuyisaamu maaso. Before nga gwe tonna tuyisaamu maaso. Kale gwe wenna ali eyo nga wajjira ku kaadi ya NUP nenga owulira obikooyi tawanika obudde nga bukyali tawanika. Osegedde ne management ya CBS FM
mulekerawo okuleeta abantu abayisa mu kibiina kyaffe amaaso n'okukikkakkanya. Okitegeera management ya CBS FM mukomye okuleeta abantu abakkakkanya ekibiina kyaffe n'okukiyisaamu amaaso. Abedi Bwanika bino bye bigambo byayogedde ku CBS FM naye nga sinnabikuwa. Njagala kukujjukiza nti Happy Gadgets bali wali ku SP Plaza level 2 shop 26. Genda ofune gadgets z'abaana bazzeemu okusoma, omwana asomere ku gadget aleme kuzunga kudde eno n'eno. SP Plaza wali eri ku level 2 eduka shop 26. Genda ofune ebintu by'abaana. Teriyo muntu asinze kuyisaamu NUP maaso nga Abedi Bwanika. Tulina ababaka abasalawo ne batulekulira ne batwabulira ne badda ku sayidi eri. Naye ku babaka bonna basinze okutawanya NUP tewali mubaka tutawanyiza nga Abedi Bwanika. Kyokka nno ekisinga okwewuunyisa bakamuwa ekifo mubadde Beti Namboozi bakakimuwa kati yakirimu ekifo ekyo yakirimu. Naye bw'abanga Abedi Bwanika ye mwogezi wa Mathias Mpuga omusajja oyo assa akalulu ka munne. Bw'abeeranga ye mwogezi wa Mathias Mpuga Abedi Bwanika assa akalulu ka munne. Kambabuulire amwonoonedde buli kintu kyonna. Amwonoonedde buli kintu kyonna. Abedi Bwanika ekisooka talowooza ng'agenda okwogera. Ekyokubiri amanyi nti wa kitalo. Ekyokusatu amanyi nti e Masaka yasinga okubeerayo ow'amaanyi. Abantu babadde ab'amaanyi mu bifo nga toyinza na kukikkiriza nti bayinza omukuba akalulu. Ewaffe waliwo omwami gwe bayita Sebuliba Mutumba Muddu awulira nga w'amaanyi nga teri muntu ayinza kikkiriza nti bayinza omukuba akalulu. Ne bamukuba akalulu si yeye yekka bakubya abantu akalulu. Ono omusajja agezako okunafuya kaadi kubanga naye takikakasa nti anaafuna kaadi. Kati atandikiddewo okukuba kaadi ya NUP. Era si yekka agenda okukuba kaadi kubanga akimanyi bulungi nnyo ayinza obutadamufuna kaadi eyo ku nneeyisaayi. Y'omu ku bannabyabufuzi gwe mmanyi atambula n'ekibiina kye mu kikapu. Yajja n'ekibiina kye naye ayisa mu banne amaaso. Alowooza nti e Masaka wa kitalo. Oyo omusajja abadde e Masaka ebbanga lyonna nga bamukuba akalulu buli we yeesimba mu buli kifo kye yeesimbamu nga bamukuba akalulu. Paka NUP bwe yamuwa kaadi era n'awangula. Niteriyo mubaka akyasinze tutawaanya nga Abedi Bwanika. Naye bannaye NUP yo mugite. NUP yakutte ekifo mu abadde Beti Namboozi n'ekiwa omusajja oyo. N'ekimuwa. Naye omusajja oyo avuluza NUP ku levuzi zonna. Yavulugako olumu Madamu Teacher live on TV nga bali ku TV ku mpewo n'amuvuluga n'amukola bw'ati. Abedi Bwanika alowooza nti wa kitalo. Abedi Bwanika yavuluga ku nsonga za Sseggirinya ne Ssewanyana ng'ayogera Ludichi ayogera bino ayogera biri. Teriyo mubaka asinze kutusumbuwa nga mubaka ono. Era ono omubaka tadizaavinga yadde okuddamu okufuna kaadi nga bw'ali mu kukuba kaadi ya NUP tadizaavinga kuddamu muwa kaadi. Ayina ekibiina kye waddemba okuddayo mu kibiina kye teri amugobayo. Kyagulanyi abayita abasajja abo n'abaga bannange mujje tubeeko kye tukola ku basibe baffe abaasibibwa mu lw'ebyobufuzi ne bagaana okujja. Mujje tubeeko kye tukola ku binnya ebijjudde enguudo ne bagaana okujja. Ku mulundi guno abantu abagenda okufuna kaadi balina okubeera nga bebo bennyini. Luli twalina obudde butono nnyo twetabikamu abantu bangi n'abayaaye n'abakyamu abanoonya ebifo nga Abedi Bwanika. Ku guno omulundi we have to take time tulonda abakulembeze abali ku mulamwa. Tuve ku bakulembeze abanafuya obunafuya ekibiina n'okuyisamu secretariat yaffe amaaso. Tetugenda kukkiriza muntu yenna kuddamu kutujolonga nga twamulonda ne tumuwa akalulu ne tumusindika agende mu parliament oba mu kifo kyonna. Ekisookerwako ddala kye tulina okusookerako kwe kuwa ekitiibwa ababali ku secretariat ya NUP kubanga bo tebalina bifo mu gavumenti naye nabo mubayisaamu amaaso. Teriyo muntu asinze kutta kalulu ka Mpuuga ng'ono omusajja gwe bayita Abedi Bwanika. Banna yamutidde buli kintu. Abedi Bwanika
Mathias Mpuga bwoba olowooza nti Abedi Bwanika ali mu kukolera ground ali mu kusaanyawo busanya naye nga Abedi Bwanika ne mu kifo kye bakuwaddi tuddiwe wenna nga wajjira ku kaadi ya NUP naye ng'oli mu nkola z'abantu ba Abedi Bwanika oli waddembe ottawanika ng'obudde bukyali oli bwe tukwata ku abo abatali baffe ne tubooza bwe tuti ate bwe tunaakwata ku mmwe abajjira ku kaadi y'abantu abajjira ku maanyi g'abantu tugenda bakola tutya gwe wenna ng'oli eyo oli mukulembeze ng'owulira nti kati ogezze nnyo tokyasobola kugoberera ebyo NUP byeyogerako oli waddembe ottawanika ndabya Abedi Bwanika ng'ali ku rediyo y'obujjajja agezako kunafuya sekuriteeriyeti yaffe agezako kunafuya ekibiina ate si gwe mulundi ogusose nga akikoledde ddala ebbanga eriwereddeko ddala osegeera Abedi Bwanika oli waddembe ottawanika obudde nga bukyali kubanga bwe tunakukwatako bwe tutya Abedi Bwanika abantu babadde ab'amaanyi mu bifo nga toyinza nakukikkiriza nti bayinza omukuba akalulu ewaffe waliwo omwami gwe bayita Sebuliba Mutumba Muddu awulira nga w'amaanyi nga teri muntu ayinza kikkiriza nti bayinza omukuba akalulu ne bamukuba akalulu si yeye yekka bakubya abantu akalulu ono omusajja agezako kunafuya kaadi kubanga naye takikakasa nti anaafuna kaadi kati atandikiddewo okukuba kaadi ya NUP era si yekka agenda okukuba kaadi kubanga akimanyi bulungi nnyo ayinza obutaddamu kufuna kaadi eyo ku neeyisaayi y'omu ku bannabyabufuzi gw'emmanyi atambula n'ekibiina kye mu kikapu yajja n'ekibiina kye naye ayisa mu banne amaaso alowooza nti Masaka wa kitalo oyo omusajja abadde Masaka ebbanga lyonna nga bamukuba akalulu buli we yeesimba mu buli kifo kye yeesimbamu nga bamukuba akalulu paka NUP bwe yamuwa kaadi era n'awangula niteriyo mubaka akyasinze tutawaanya nga Abedi Bwanika naye banaye NUP yo mugite NUP yakutte ekifo mu abadde Beti Namboozi n'ekiwa omusajja oyo n'ekimuwa naye omusajja oyo avuluza NUP ku levuzi zonna yavulugako olumu Madamu Teacher live on TV nga bali ku TV ku mpewo n'amuvuluga n'amukola bw'ati Abedi Bwanika alowooza nti wa kitalo Abedi Bwanika yavuluga ku nsonga za Seggirinya ne Ssewanyana ng'ayogera ludi kyayogera bino ayogera biri teriyo mubaka asinze kutusumbuwa nga mubaka ono era ono omubaka tadizaavinga yadde okuddamu okufuna kaadi nga bw'ali mu kukuba kaadi ya NUP tadizaavinga kuddamu muwa kaadi ayina ekibiina kye waddembe okuddayo mu kibiina kye teri amugobayo Kyagulanyi abayita abasajja abo nabaga bannange mujje tubeeko kye tukola ku basibe baffe abaasibibwa mu lw'ebyobufuzi ne bagaana okujja mujje tubeeko kye tukola ku binnya ebijjudde enguudo ne bagaana okujja ku mulundi guno abantu abagenda okufuna kaadi balina okubeera nga bebo bennyini luli twalina obudde butono nnyo twetabikamu abantu bangi n'abayaaye n'abakyamu abanoonya ebifo nga Abedi Bwanika ku guno omulundi we have to take time tulonde abakulembeze abali ku mulamwa tuve ku bakulembeze abanafuya obunafuya ekibiina n'okuyisa mu sekuriteeriyeti yaffe amaaso tetugenda kukkiriza muntu yenna kuddamu kutujolonga nga twamulonda ne tumuwa akalulu ne tumusindika agende mu palamenti oba mu kifo kyonna ekisookerwako ddala kye tulina okusookerako kwe kuwa ekitiibwa abo abali ku muwa akalulu ne tumusindika agende mu palamenti oba mu kifo kyonna ekisookerwako ddala kye tulina okusookerako kwe kuwa ekitiibwa abo abali ku sekuriteeriyeti ya NUP